Era tubadde twagala manya mulungi ogenda naye ne batakwata bukwasi kuba oyimba nnyo laavu naye tebakulira nko mu bintu bya mukwano nti oba oyagala gundi bajja kweyogera twakulaba nnyo ne gundi awo ne bageresa mbu final amaze n'afuna amutengula buli Shakira ngali kubigulira nnyo era ebigambo byatambulawo naye ati brolo bw'anaabaze kusimba ndimubuuza leka ate naawe kikyusa bwotya yabagamba no Showman TV Tobacco yo Showman TV, show information muomya. Musigire kifananyi Shakira bakuwayiriza oboolina y'abantu eno betamanyi. No, Shakira si mukazi wange. Bakola business. Mutima kagumu gunde gyali. Bakola business. Kademu. Aina. Neda kademu officially. Aina babbabe. Shakira naawe. Tetwali mu byalavu twakola business. Naye bwe mwava mu luyimba. Temulina kye mwayongerayo kyonna. Lwaki abantu bakuwayiriza? Mukuwayiriza nze nsoso kuwayirizwa. Ekitegeeza byonna bye bawulira bakuwayira. Si byonna. Kamera zikulaba naye zibamu olufu. Ndoza mutegeda babadde bambuuza mubuuze mukyala we ya. Mwagaza akyane agaye tukugenda mugabana nenambagamba. Kuba abantu bakubuuza oyimba ennyimba za alafu kati munakana akayimbo ina wayimbe nienda kukwata mpola nalongo nze uwo nengati ajja mutulaga. Nti leero ke yazala abalongo. Nawe nana. Kite ekigaana okuwasa oli buyaye oli mufere wa laavu. Sijja kwegana nnyo. Oli mufere wa laavu. Simanyi. Kuba bwe batowasa kitegeeza oli mufere wa laavu. Abaana babandi ojoga bajoge. Shuwa golo kati omanye mindi gye nakajjeewo nga wali omulala. Eno interview kati tunkwegwa obuuza ebibuuzo nga nzenziramu. Kati kale buuza. Kakati. Mbuuza munanga nti gwe presenter. Okay kale. Shuwa man. Oli omuddugavu yalaga. Era ne kati yaliyo. Mama Junior sigogamba. Ye Junior ali. Yali mulungi ali kusomera bende olaba osembeddeyo. Mama Junior yolo tamanyi. Ati shoji tutte. Tamanyi yali. Ekyo nkizeemu omuddugavu era yoyo Mama Junior. Kati ate omweru. Siina. Leka kuwayi. Wamuleka. Nga yani. Ijogere. Kati awuliriza ayagala kumanya. Toli mufumbo. Ebya love kuba amazima gakabula mugula abantu baludde ebbanga nga tebakulirako kintu abantu bakubye embaga ne sibakulira kabaka w'ennyimba za love noba nga tulina muntu gwe wali oyanjudde yadde embaga naye love n'abantu bange yonkwa bakutawaanya love ne kweka tukitwale nti oyagala nnyo oba njagala nnyo lwaki toyanjula oba oyagala nnyo ate nyanjula ndekani bonna obaagala bakulema okwawulako gwowasa no naye senaliko omufumbo tokimanyi mbimanye ebyagwawo wabinyumiza n'ebizibu byewafuna naye byali bitono omuntu owasowera omulungi omulala bizibu byabaawo kunyumizangako bizibu byabaawo kubanga si bingi nnyo naye ekisinga okuba ekizibu ku bayimbi kyova olaba okutagala kukyali kungi mpozi abantu abamalirira naye si wakugenda kunoonya ssente kadde mukatereze nti gwe abayimbi okuba mulaavu kikyekoona ki okubeera mulaavu kyangu okwagala n'okuwasa naye okuwasa kyanjawulo ebyo birina enjawulo ennyinyi tebambi ejja n'obeerawo n'omwana w'abandi nga mutuufu tobaawo ogenze ekaaboye n'osangayo ekikyekye n'obuuka n'ekyo bakuyita kulonda makubo nze sironda makubo sirya buli kyensanze nenonda olya kye bakuleetedde olya kye bakuleetedde wandabakondoza nga kyali nze nkukuta bulungi baaba nobaaga okukuta nga nze nkukuta Ndoza omusajja mumulira takukuseyereka ato bayakayimba nga bakayita nkukutu. Wamala yayimba oluyimba. Omanyi lwaki
boba tonabera so sure kugogenda kuwasa otyo abantu bobalagondo ng'otagala obalaba abatagala wano mbalaba basajja bange baabo yagifuula na bizinesi kati atunda batuuli yewe nayo kiri ku bakyala kwegamba bonna tubamanyi buli musajja yakakola ki tubabala ne tugamba gundi yakafuna gundi n'afuna gundi so nze advice yange yandibadde eri abayimbi abakyala na bonna n'abakyala mu tonabeera sure ate waliwo abayimbi abatabeerabeera nnyo ku bbaana abatabeerabeera nnyo abatakuba gattuwa nyumba ku nju oba si ekyo nga tanafuna mukisa ofuna oyo amutegeerera ddala nti mwami wange abeera kino nakino bambi nandikusabye obugira obireka topakuka beera nga nkowamala omugenzi byankukutu nedda bamweyinuzanga CEO wa KDB Chalenga Toto mukuru bali ku Dembe Joseph akutumidde ali ata muganda wange mukuru bali ku Dembe Joseph akutumidde naga nti mutumireko akwagala nnyo kwali kushawuliriza nze nkutumidde nnyo kati muri muguno wali olowoozezaako guva mundaba tolinayo pulaani ennyuka mbanga ayagala okuvaamu nendaba abalala bagenze banyuka Matiya Luyima yanyuka mukwano nnyo gwa Kidoomole bakozeyo n'oluyimba awo Kidoomole ne Matiya Luyima twaluganye buganyifu n'olwalira kuba ina shomu jaloomola Kidoomole bugambye otya n'olwalero luno Matiya Luyima ayinza okuba ina shomu jaloomola mwakola oluyimba n'oluliwa gwe ne Matiya Luyima terwafuluma obadde ki weganye kolabo ibakola oluyimba ewa Didi kati ntandise kuvoolwa bakola oluyimba ewa Didi namutya okunyima vidiyo kati mbadde nkubuuza omulimu guno osuubira oguvaamu abantu bakola ne banyuka ne bayitavaamu banene bonoona n'enkomawo obonga guvaamu nolaba nga tewali bayimbi ojogamu wanti boga nti obanga guvaamu banno ne bonoona obanga nga tewali bayimbi ogenda okuwulira ono olususu lwagundi lwaki akitabuta bino ebiva mu bwengula aluwa aliye nga so na ekibuuzo kiri okizemu toli redde kulitayalinga n'abaana abalala bajje bayimba abaana be bali abakuba sitayiro eyiyo yennyini nga bagiwoomesa mwe mubalemesezza okujja edda be batulemesezza okuva mu indasitule abaana bwe bali abayimba bulungi amaloboozi nga gano obuli akati akayimba nga omanyi olaba kyanjawuloboozi abaana bwe bali abayimbira ddala nga luno mwe muveewo nabo bakole ki otyo ne mubayimbe naffe bakulu baffe twabalekawo naye batwesiga ne batuleka nga ekintu tukitambuza era abaana gye bale bagati lutalo singa avaawoko n'enzira waabo nyimba nga ye mwansaba ennyimba mu covid awo biki kineŋŋaana njagala twesige ku bantu wakwata mungu oyagala olaba abajja omulekeremu akabanga olaba oba asobola okuvugamu waliwo eyali azze nga bagayimbira ddala nga gwe naye era si kyakuyimba nga nze naye kyakubeera na consistency otyo segeza togenda litayalinga babadde balowooza nti lutayalikira mu makyana gaavu ngenda ku litayalinga singa tubaako nayo litayalinga ne betwesiga abantu bawe omwaka obagende nti mwaka bwe guti nyinyuka nsobola okubalimba nanti nsobola okulowooza ngenda ku litayalinga ne sita yo olaba abakulu bange olako oli waawano kubaba oba toyagala kuvaawo mukulu alabika waawano olako oli wa kigalo bali abantu baagala nyo okumanya ne sayidi y'oku bintu ebyo lwakuba ate n'okuva dda nga n'embiranyi zino tezinnabaawo bagamba nze siri mu byabufuzi era ate wali mu lockdown bwe twayagala nnyo okumanya agala David Lutalo ali mu people power ali mu kigalo naye nze kyensaba Katonda bwaba tumukulembeze omulungi nga waawano Katonda amanyi okunyiiga kandi muzombuulira oyagala omukulembeze nga mulungi anaasobola otwala eggwanga mu maaso kawaawo nze gwe otubuulira oyagala omukulembeze nga waawa oba oyagala nga
sober minded katonda gwatuwadde nga mulungi kandi katonda takola asobi gwataddewo abayoyo nedda kasita asobola okuteekawo omukulembeze kiregeeza wamuleeteranga asobola okuteekawo omukulembeze nga yagadde akajanja kabaggwe asobola bateerawo omukulembeze nga alina omuyisizaawo noyo asobola okubeera nga waawo naye ng'alimu amagezi oli omukulu kati ye bwegali oli kuwemagira nti nze tonteekako nze ebyobufuzi sibyagala nti oyo yankubye tube abaana bakuba nze kyenjogera lwaki tobasabayo ku kolabo n'olinda nga gogo baba basabanga kuba banga nti gwe tosaba kolabo eva bakusaba busabe omusawo tanoonya balwadde obujozi obujozi embeerayo yeeyo bujozi omusawo yaliwa n'omulwadde yaliwa wakambwa alowooze mbu walwadde kubeera kudda bukikyawo n'olinda bajje owedde omusawo yaliwa n'omulwadde b'okoze nabo be balwadde nedda ba John Black balwadde babitusi balwadde nedda nze kisooka mba Shakira abo bayi sitogezaako kutwawula na mikwano no nze jasimkuba kifaananyi oyogedde bonna mikwano gyange era nange bakyali naye kyentegeeza nti ku muntu ayagala okukola kolabo nange gyendi nejengenda nengisaba sikuwulirangako naye wanyumizaako okola kuba ndowooza gwali gumu naye era emyaka gyonna nobanga mulundi gumu ogwo gumu era oba okikoze naye ate era ku ntondo zo n'okwemanyako kyobola ati mwakola nga nkuteekawo nekuwalaba erimu ebisigo bokaba nga nkusiisiitira wakirindya mundaku wentutte abasigadde mbazimudde bwe bamusalako kagala nyako nyo abaliwe mulisa bamaalo awaawo bwe bamusalako yabagoba yabagamba no mimini wako naye yali namala teyebulira mu luyimba ndowooza yeetuga ate yeyeteekamu atayinza okweragala ne lufulumanga tekaliimu aluyita waliwo olwagamba luno silwagala mukalanga kizibu si kizibu yaledi namala teyebulira mu luyimba nga luyimba kimwe katali kabisi kandagala tulukube wano olimu yaledi naye tusibireko ebbali ebyo byosaagala tukaanebukaalibro muyinza okuba temuli tusibireko ebbali nedda tusibireko ebbali bwe kaba tekaliimu sijjukira bulungi naye waliwo zaakuba kuba ffe tuba twogera nzijukiramaneja nasa omutimatukwateko ebbali tusibire ebbali siteeke yammeka mwana manya pozi oli waka nze gatonjiira woyirawo abalala bonna ne banywa sukaali abantu olina obabuulira wala Uganda olinawo gwomanya asinga manyishuwa mani mukuyiwa weziyita ezikuba yasinga okubalaki okuwa egiyingira emipiira egikuba munda olina omulala gwomanya asinga wanesimanyi si mu Kampala mu Uganda yonna abantu babuulire naye nga enjovu ogirengera leka nga netunabagenda kana akayimba kanalongo omanyi tusigaza obudde butono sooka onyumize ku mboozi yase mu dakiika ng'emu owulira otya kuba manyi Katonda namusaba ekikopo kino nga n'ebyo bitulwa nabikoowa obinyumiriza nnyo kati tuli myaka 3 waŋŋamba wamusaba luli ne mutagira kati ne ku guno wamusaba sigadde nalinga sisaba naye ku luno nasaba ebikopo tulina we twali noŋŋamba mungu wamusaba ekyo n'okifuna nenkifuna ekyaseno nakyo ŋŋenda kifuna ekyaseno kikyaliko akabuuza nkugambye ennaku z'omwezi zino zimaakingire wano 26 na 29 okukkiriza kwennina abaana benda nawo omupiira bakukkiriza kugwa bono nze ntya n'okulaba naawe omupiira maama oteekawo embeera kukyatuula walabira omupiira musajja yankola bwatu oli abo wana ebyokunywa nga mulaba omupiira n'abo ebyokunywa temubinywa aba balumba ebibyo babibowa Well, omuwuliriza wa Simba ku 0709 bonga ku David Lutalo right now. Simba. Wanji. Ndi stede nnyo. Jendi baba ogamba otya muganda wange ogamba otya omwana nakasongola
Yendoza bwe mwatemeranga amanda awo nakasongola amugatunda awo. Tetwagatunda ngayo. Atogajja gye gali ogatunda gye gali. Ati wabayira abatalina access kugo. Nefe otwatemera amanda galinga ga 13 mwana. Ngagalayi. Kati Owaye. Wanji. Umujalinga obanzireyo. Twanji mukwano. Bana, thank you so much. Kaye gonze. Ogamba otya sweetheart? Anti owulise. Ndi munange. Omwana agamba mbu bali tebanyuma gwe bambalire. Mazima. Awo wegonza naye bakubuza mukyala wo yani nga atoota matamwa. Era oba otegedde. Simba. Wanji? Kale mwana wa mama. Ogamba otya omwana ennabulagala? Abantu ba. Hello. Akuwulira. Esebo. Breakers ndoza bayimbi. Ndoza bayimbi agadaga mantu lwaki tawayo ba breakers show. Atemba we show. Si ndozo muyimbe ko nabo ba si kibuzo kye kiri complicated. Show ngene nganzi nziga babwentu. Nziga zeje. Yeah. Tukuulira sebo. Tukuulira sebo. Kale mwana mama. Tukuulira taata genda maaso. Bukwiya bagamba ki? Ntolikiriya mwana mama abe bukwiya nsonyiwa baba sobodde kubeera nga nkukwasaganya. Dawudi wali wane ekibuzo kyonna kyagala okubeera ng'omubuuza kiteekewo essaawa zino zennyini tukuwulire. Hello. Mwana we bamba. Banayo kituufu mwampagirira ddala mwatuwagirira ddala. Thank you so much. Kaluwa. Nti naalongo maze nako emyaka emeka ntwagambye abadde nyimba owangaala nazo. Myaka nga 7. Nga weekali awo. Nga nninda fujjo we balikolera nkabawe. Owaaye. Wanji. Kale nyabo neje baleko nyabo. Ndi mukwano we bali kusiima we bali kuwagira. Nange mbagala nnyo mikwano. Nayinza obutabaagala. Nakifuma ngenda kujja omwaka guno. Mateeka. Amina. Oyagala nkole ki? Erinnya lyange nyanze. Erinnya lyo? Erinnya lya. Gwani sweetheart. Onoomegana nawo. Oyimba kuna kalyowo oba oyimba ku Zuwena? Zuwena. Zuwena oyagala Rasta atanchawe. Wegonza ng'owulidde abakazi bannange ekyo wakifunanga kitone yebane tutuyomu nabo mbadde nerabidde okugira ebintu byatabuse nobiwulira naawe oli ku sayidi ki nze ebbanga lyonna lyembagambidde wajje tugenda omusajja okusaba munna abasajja bafumbo wajje tugenda nze saagalira ddala musajja ayagala erinaanya musajja munne Bera kiria nensa abantu bategeere oli kubali aba bali ku gundi oli kusaidi ki ndi ku mwami ogumidde wano mwami na mukyala ogumira wano mwami na mukyala anti kyengamba ogumira wano kugambye sikiddamu nzize ngamba oli wano sisobola yadde okutyadde eddakiika emu yadde ekitundu kimu ky'eddakiika nassa mwami na mukyala kibuuzo ekyo naawe kikutwaliramu oli wano oli wano oba oli ku wano mana omukazi omusajja bikiri kyoyogedde kirala omusajja n'omukazi kalungi maana tumanyi Jamaica kalungi nnyo omanyi Jamaica nze naye nkuba oli jamafeeke maana olujama waati oli jamafeeke sobo sologa nti maana woman kogeremu maana woman
Tokaddusa nnyo. Tekaina so. Kateeke mus. Tekaina so. Simba. Naffe tusanyiza okuwuliza Sirant. Tukuwulira. Tukuwulira mukwano genda maaso. Nange nsanyiza okuwuliza Sita tugamba otya munange. Ozolira amanya ge bakutuuma taata w'abakyala. Naye okuwasa poteya. Olabye n'ekyo ky'oteeraba. Naffe abawangaala naawe kyatulema okugamba. Owa era ng'ebivulu tuve wano. Lange ebivulu tuve wano tugende. Showman TV. Tova ku Showman TV subscribinga, likinga, kola buli kimu ku Showman TV tovako. Showman TV. Nalongaliwa. Yakukugwada mpola Nalongo. Omanyalo limba tebaliyimba mbu. Yakukugwada mpola nedda. Yakukugwada dolulimwe. Wayima noga nti bamusalako yabagamba no. Showman TV tovako. Yo. Showman TV, show information muwomya.